kakati ndi disappointed nnyo nono bwe muyita omuzukulu omusajja omukadde ono. Simanyi mubuziza muzukulu wani. Oli muzukulu wa kusatu. These people are very frustrated. I am very disappointed. I insist. I am very disappointed with how he has put out his matters. I don't know when kuita nti oli muntu mukulu bankuvudde onsinga emyaka kakati mukulu kato omusajja omukulu agoberera ekintu kyatamanyi gye kiraga should be a very big disappointment to his people. Era najja nekumpewo naga tetumanyi kiddako naye ffe tugoberera tetumanyi. Kakati point gyendeeta yino oba no kamukole point yange ndyokemwe kamalize point yange bulungi ajja kuba kamalize point yange bulungi. Kakati mu politics osobola okukola ekintu kyonna ekisoboka okuwininga election. Olaba ba MP bangi nga baddukidde eno n'eno. You put yourself in their shoes. They must win an election. And if an election egenda kuwiningibwa nga oli mu NUP eyo gy'oba obeera. If you will win when you are in NRM eyo gy'oba obeera. Olaba so they must do anything to win an election. So ekintu kya Muhoozi kiri tricky. Museveni is the chief in command of the armed forces. Asobola okusalawo enkya n'aretiringa Muhoozi. Museveni n'amuretiringa n'asalawo n'akola kintu kyonna ku mwana we. So the fact that Museveni yasirise mu kintu kino, it becomes tricky. That's why even these very people do not know where to fall. Tebamanyi we bagwa because they've not had Museveni's position over this matter. Naye n'okusirika okukwe might show that okay, let the boy go, we see what can happen. So these people are stuck. They don't know what to do. They don't know where to go. So it is foolery. It is foolery. It is foolery for them to look like they are playing us politics. You're seeing Mzee Ariampa is in full disagreement with the so-called Muzukulu, quote unquote. They are in full disagreement. Nenga bya kibina kye kimu. Oli agamba NRM 311 onagamba NRM 311. Nayenga waliyo kino kye tutategeera, which looks like even if you listen to those people in high command, those bano ba Otafire, then there's this one minister for ICE, national guidance. They don't agree with these things. Why? Because this thing is directionless. Tebakifuna bulungi, tebakitegeera gye kiraga. So until this pressure group gets out of the bandwagon, never directed properly, weino kugenda oba weino kubeera, it is when these people will get the direction. Now, if in our clear consciousness mundoze yaffe eri clear, tulowooza nti Museveni wavaako omwana we yalina okuddako, omwana we wavaako Lwabogo yalina okuddako, omwana ogundi yavaako bino na bino. But are they prepared enough? Are they the best that we can have? Uhuru Kenyatta yali mutabani wa Kenyatta omukulu. Naye olaba nti nga tannaba kubeera president, Mukulu Ruto alina engeri gyamukola kuba de Ruto yali mu politics n'amuyambako ne bakola kino mpaka buli omu abeera mu families ezo eziri first family alina engeri gyakusibwa kiringa okubeera kabaka, olina engeri gye balina okukuzaamu nga kabaka up to that time. Kati Ruto afuuka president because he had been mentored under these people okutuuka awo. Now if Muhoozi is surely going to run for president or is going to run a political party,
which is seemingly out of foolery wants it to look like tetumanyi talina political party tewali political party eriwo ffe tuli just pressure group. I mean bano bantu abawuliriza bagezi bamanyi ekyokukola. Let's declare that it's a political party and we set a precedence. Tugamba nga mpunzika. One, there is need for equity. Leka wabeerewo equity tugaye nti nze wemba njagala kudduka for president, let us run on the same level with another person so that webanga tugatharinga nabo bagatharinge, wabanga boogera n'abantu nabo boogere n'abantu. Let there be rule of law. If the constitution says a UPDF officer shouldn't, let a UPDF officer shouldn't, so that we grow our democracies as a country. And finally, if we are working by human rights, let the human rights play. Let us know that so and so deserves the right to do this. No, are deserving a right to do this. So that eggwanga lyaffe likule, tukuze democracy yaffe mu kifo ky'okuddamu petty politics, gundi ne gundi balwana, gundi nze simanyi wengwa na bino na biri. Webale nnyo mukulu.